olwaleero leka tutambulire mu California eno mu kitundu ekya Los Angeles ewali omuliro n'okutuusa kati ogukyabutaabutanya abaguzikiza. Gwe naye teebereze ekizibu sebo kijja. Abazungu abo betulowoozaako ennyo okubanga bagezigezi ebbanga lyonna, era buli ekijja tuga nti olabye ennyonyi yaffe neegwa ne wabulawo omuntu aleeta trakita ejja y'abantu amangu. Sebo ne ku bazungu ebintu bino oluusi bitabuka. Kakati ennaku ziweze 6 gumunyampuliza ezijjudde, naye ng'omuliro bwe bakubuulira ekitundu kye baakaguzikizaako kuba gwatandika Lwakubiri. Gwatandika Lwakubiri, kakati wiiki ewezi naku 7 lwali Lwakubiri, gwatandika Lwakubiri olwa wiiki eyo gye twamalako. Naye gwe teebereza wiiki nnamba ng'ekitundu ekisinga obunene tekinnaba kuzikizibwa. Ate naddala olwaleero mu kibuga Los Angeles, kitundu eky'e California, okulabula kuzze nti abange bwe muba mubadde mukyali ku byamannyo wenu kimyanku ye mugabe, olw'ensonga nti waliwo empewo ennene erabiddwa ng'egenda kuyita olwaleero eruyitemu, n'olw'enkya si lwe Lwokusatu nalwe ruyitemu. Kakati empewo eno gano tugiyita zimu, empewo efaanana bwe tugiyita zimu kuba y'amaanyi, gulinganga muyaga. Omuyaga guno oba empewo eno eteeberezebwa nti neewabadde wazikiddwa oba olyawo n'amaanyi agabadde geeyambisibwa oba agakozesebwa omuliro guno okuteta, ate gayinza okwekubisaamu kubanga empewo egenda kwongereza kulukulu eryoke nno etwale omuliro nga gutinta olyoke olabe gye binaggwera. Naye ebyo byonna Katonda waffe yasalawo kubanga wano singa gwabadde gukutte wano kikafuuwe kibi kigwana wala. Twandibadde bannange singa tufunayo abazungu ne bajja batuyambako. Naye kakati ekyamazima Los Angeles kye kibuga ekiddirira obunene munda mu ggwanga erya Amerika. Wandirowoozezza nti tebayina buyambi buyinza kutuuka lwaleero wiiki nnamba nga tebayina magezi ge bakozeewo okuzikiza omuliro. Kyokka ne babanga kakati bagaye nti mu bitundu ebyobukiika ddyo obw'eggwanga eryo mwana wange ate kigenda kwetinda, era abantu b'omu bitundu awo bukiika ddyo obw'ekitundu eky'e California babagaye nti abange mulye kamanye ng'akoza n'owebwa. Sinakindi musenguke misana, omuyaga ogwo gwe nkugambyeko oba empewo eyejja egenda baleka nga mufumbya miyagi yojjo ginaalama. Kakali n'emiyagi nagyo bwe giba tegiirame olumuba munaafumbya kibaga nti mutambule misana. Si kya nnono wane waffe oga nti senguka misana. Tolaba ennaku zino abantu basenguka nga kiro bugenda okukyanga aliwe, naye bw'olabaga nti senguka misana guba gujja bagidde omunafu aba azadde kaliira. Naye mu mbeera eyo abantu b'ekitundu ekyo bwe batyo bwe bali, era nga wetwogerera olwaleero nkubuulidde nti omuliro tegunnaba kuzuukako kituufu ekyaddala ekyaguviirako okuteta. Kyokka nga bw'otunulatunula era ababalirizi babala olwaleero we lutuukidde, nange nzije ku mpewo ku ssaawa eno, bano babazeemu nga waakiri ekaazi ezaakookebwa teebereza 40,000. Gumulungi alina yiikayo tandika ogitunuulire lyawo obusubi bala yiika emu kye yenkana. Bw'oba oyina 2 zibale, n'ayina 5 nawe ziteeke ku mwanja awo mu birowoozo byo. Kati ogende ng'okubisaamu gwe wennyini ogenda kwezuulira ekiddibwamu gite ansa ku bunene bw'ekitundu ekyokeddwa omuliro. Kubanga nkugambye nti ekitundu ekyokeddwa ekaazi 40,000. Kati 40,000 gwe gwoba okubisa ky'oyina. Oba oyina 5 ku 10, 5 ku 10 zibeera mu 8 ezijja mu yiika. Naawe zigatte olabe 40,000 ekitundu ekyo kyenkana ky'obunene. Kyokka katubigonzeemu kubanga 40,000 ze square mayiro 62. Square mayiro 62. Square mayiro emu era nyongera kugondezaamu ebibalo bino bireme kutawaanya nnyo. Square mayiro emu
erimu acres 640 kakati tebereza ekyalo ekiramba bwe kiba kitudde acres 640 obale acres 4,000 bye bitundutundu bakye ekitundutundu ekyakajja ekyakayitibwamu omuliro mu kibuga Los Angeles eyo mu California mu ggwanga erya America. Kakati embeera bwetyo bweyimiridde naye nkutegeezezza tekituufu tewaliiwo kyazuuliddwa nti kyekyaviiriddeko omuliro kubanga mu nteekateeka y'omuliro kino si gwe mulundi ogusoose amawanga ago amanene ge twegomba bali abaana baga nti Uganda yesinga amawanga gonna mu nsi yonna kubanga oba oli awo kale tufuna ebibambulira nowulira nti abeebuduuda kapuuti ettaka lyababisse naye bw'ogeraageranya amawanga ago amanene ge twegomba galina ebizibu byago kati awo webuuliza gy'oba obeera oba osigale wano ekyo nakyo kibuuzo bwe bafa bafiira ddala nkubuulidde nti mu ndaba n'engoberera y'omuliro ebitongole ebigugobera bigamba nti bulijjo emirundi egisinga obungi emiriro egize gibaawo oluusi gitera kuva ku kubwatuka kw'eggulu negubwatuka akananga ne kakwata ne gwekuma kakati bwe gwekuma eryo eggulu lyeriba ligulese naye olwaleero batunudde ne batinkuula buli ekitinkuulwa tebannazuulayo mazima agalaga nti bulijjo ekibadde kiviirako omuliro ogufaanana nga bwe guti okuteta mwanatu nti ggulu. Kakati poliisi evuddeyo waakiri n'alipoota esookerwako ku kiki kubanga si ddogo nti baaloze muloge ate bo tebalinga ffe wano bwe tugamba nti oluusi omusambwa bwe guyita nakubuulirako wano nti tuyina wano era yenzikiriza yaffe tugamba nti kubanga buli muliro oguba gwekumye ne kino tukiyige abeera nakibengeya nakibengeya gwe muliro oguba gwekumye waliwo omuliro ogwekuma nga guva mu ttaka enjaziyazi ezo ne ziryoka ziwanda ennimi z'omuliro oyo bamuyita nabanteta wano mu Luganda naawe kiyiga ekyo nabanteta gwe muliro ogwekuma okusinzira ku maanya agali eyo ku lukuusi mu gayaziyazi ne galyoka gabuguma ne gawandula ne gasaanuka ne gawandula omuliro oyo tumuyita nabanteta. Naye kakati nakibengeya ajja ne yeekuma oluusi tumubalira mu bitoogo wano bitoogo bye bitera nkugambye nti waliwo lwe tulowooza nti omusambwa gwayisaawo mwana wattu ne gujja gukuma omuliro kumbe mu sayansi bengeri gye bakirabamu kuba kwekuba kwa bitoogo ne muvaamu omuliro gubayita nakibengeya. Kakati oyo ye nabbambulira kakati kale nti ab'e Los Angeles bali ku nabbambulira w'omuliro singa tubadde twogerera wano naye nkubuulidde nti bulijjo ekirero bireeta ebeera laddu ku luno tewaliwo kabonero. Kakati alipoota ya poliisi esookerwako eraze nti mu butuufu wadde nga bibasobedde ng'ayombera gy'asaka naye era mu bwe baakalaba alabamuko obweragaalaga nti buyinza okuba nga y'ensibuko y'omuliro guno mulimu ebikolwa eby'obuntu human activities. Balowoozezza bwe bati ab'e poliisi e Los Angeles bagende ekituufu wayinza bikyali byakuyinza olabye Katonda n'okumanya tebannamanya kituufu kiviirako muliro kyokka nga bagezi bakagezi munnyu obasazaako akabiriti ne kaaka olw'obugezi bagende wayinza okubaawo abantu abaabadde mu kudalya abaabadde mu ssanyu lyabwe oba kale nga baali bagenze ku pikiniki. Abazungu naffe wano twakikopa musobola okugendako mu kibira eyo ne muwummulako abalala ne bagendako ku zi biiki nobeereyo naye kati abagenze mu zikampu oluusi bakuma omuliro omuliro ogwo gusobole okuba wakabugumo kabuguumirize kasobole okubayisa mu biro bye baba banaayitamu esayidi awo we baba bagenze. Kakati kino ne poliisi
ekyambalidde nega nti kisobokera ddala okubanga wayinza okuba waliwo abantu abagenda baziyisa individual camping oba ne baleka lyanda oba kitawululwa ky'omuliro nga kiteta olwo nno ne kiryoka kiviirako nabe ono eyagudde mu kitundu kino ekya Los Angeles. Okwo konna kukyali kunoonyereza, tebannaba kutuukira ddala ku kinyusi ekiyinza okuba nga omuliro guno kwe gwavudde, kubanga ekituufu tegusobola kubeera gwa nakyeyitize ng'ezzimu eggumba. Era wateekeddwa okubaawo emmanduso. Kakati baginoonya baabazungu awo batusingawo. Ekintu tekigenda kityo, omuntu teyeefiira. Waakiri ne bw'aba afudde era wabaako bye bakati kino olwo abanaddawo mu mbeera y'emu basobole okumanya nti ekyo ekiviiriddeko munnaabwe oli okufa bulabe obuwedde emirimu, nammwe kakati mukyeddira. Kyova olaba nga oba awo bandireseeyo okunoonyereza, kuba ate kakati okyazzaaki mpaawo magombe gazza ng'embuzi eruma weesula. Naye waakiri babatadde ku nninga abapoliisi n'ab'ebitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga y'emu eyo banoonyereze, wadde nga yiikaazi emitwalo 4 gyokeddwa, naye banaamanya ekinaabaviirako oba ekyavuddeko ensonga eno. Kakati bano ne bagamba mu bikyasookeddwako, kasookedde wiiki eno etandika omuliro ne gubaawo, anti wayinza okubaayo omuntu eyeetwala n'agenda akuma omuliro ne guvaako akabasa kano. Ensonga ey'okubiri era poliisi gyewadde mu alipoota yaayo esookereza egambye mbu muzimu ku possible causes ebisoboka okubanga byebivuddeko. Ennaku zino tubadde mu ttantantala w'okuyingira omwaka. Kakati jjukira ennaku zaali mmeka? Ennaku ku lwokubiri olwaleero 14, kitegeeza nti zennaku 7 eziyise. Kitegeeza twali mu ntandikwa ya mwaka. Kakati bagambye nti wayinza okubanga waliwo eyakuba fireworks. Abange muwulidde fireworks bino ebiriro bye twalaba wano mu nkuuka ye yasinga okuba ebiririro omwaka guno wano mu Uganda. Akati ebyo n'ebiringa ebirala byakubibwa ewalala biyinza okuba nga bye byavaako emmanduso. Akacumululwa ka fireworks ebiririro ne kagenda keesogga ewakalu, kubanga ekitundu ekyo ekya California n'ekibuga Los Angeles ng'okitwaliddemu, njagala okubuulira nti babadde nakubuulirako wano nti babadde bamaze ekiseera okufuna ku nkuba. Kakati ebintu ebikalu saidi awo bingi, abo batera okubeera ensi ya Amerika ebitundu bingi ebiri mu muzira, naye awo kakati kisoboka nga fireworks bwe yagenda ng'enaawuuka watu neekwata oba ku busubi oba ku bisanja oba ku bikoola ebikalu, mwana wattu n'eryoka ekola ekyajabu. Kakati okwo kwonna kukyali kuteebereza, ekitegeeza nti tebannatuukira ddala ku kinyusi kiki ddala ekyaviiriddeko embeera eno okubaawo. Omuliro guno kale waliwo oguzikiziddwa, naye gwe mutono ddala, kubanga omuliro guno gulimu ebiwayi bya njawulo, bagutuumya amannya ga njawulo, nga buli gumu gulinako we gutandikidde okwokya ne baguwa erinnya. Kati nkubuulire nti waliwo oguzikiziddwako nga gwe bayise Sunset Fires, ogwo guli ku 0% ey'okuzikizibwa. Ne wabaayo Lydia Fire, nagwo gugenze guzikira. Kakati ne wabaayo Tennessee Fire, eno ebitundu 8 ku buli 100 bizikidde. Abantu abaakafa mu nsonga z'omuliro oguli e Los Angeles beeyongedde. Olwaleero batubalidde nti waakiri abantu 24 bagenzi nga tebafudde kintu kirala kyonna wabula omuliro guno gwe nkugambye ogugenda mu maaso. Olwaleero 24. Kakati era abantu abalala 24 babawa manta, babanoonya tebabalaba.
ekitegeeza nti nabo emikisa gye giri nti oba basiiridde mu muliro ne bafuukira ddala bisiriiza oba badduse kiwalazzima ne bagwa mu nzizi teri amanyi mayitire gaabwe. Kyokka ng'abantu abalala 10,000 olwaleero we twogerera bamaze okusengulwa mu mayumba gaabwe mu bitundu ebyenjawulo. Kubulidde nti omuliro guno gwatandikira mu bitundu ebyenjawulo e California o Los Angeles era ne baguwa amannya ag'enjawulo kakati kisinzira gye gwatandikira. Naye kakati bw'ogenda ozingazinga abantu mu bitundu ebyenjawulo baggiddwayo. Naye obweraliikirivu abantu bano bwe balaze gumulunya mpuliriza kwe kubeera nti bwe badduse ne basengukira gye basengukidde ekituufu era okufaananako ne gavumenti nga naffe wano bwe tubeera n'amawanga agalinga ngaffe ne bali nabo kiyiseemukko. Kakati bw'otuukayo ennyumba ogyepangisiza kale n'obuyambi bugenze bujja mpola mpola nja kubuulira we naba n'akadde bani abaleese obuyambi bitongole ki naye bano babutaabutana kyokka ensimbi ezipangisa ennyumba zeekubisizaamu kyenkana emirundi gikunukkiriza mu 3. Kale nno ebyo bye bimu ku byeraliikiriza naye nga waakiri otegedde nti bakyabugujja okumanya kiki ekinaddirira. Pulezidenti alindiriddwa okutuula mu ntebe ye musajja mukulu Donald Trump. Ono abadde ali amatereke n'abakulembeze be Los Angeles bulijjo ng'aga nti abo obulagajavu bwabwe bwe bubaviiriddeko oba bwe buviiriddeko omuliro guno n'okugaana okuzikira. Kakati asazeewo aga nti waakiri nga tannaba kugenda kutuula mu ntebe okukuba ekirayiro agenda kusooka ko Los Angeles alabe ebiriyo. Kyokka n'abaliyo bakira bamuddiza ebigambo nti asamwasamwa n'ebigambo by'atamanyi ye Donald Trump nga bulijjo.